Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Kasajja Abu Sipowa ng'era bulijjo nga tetunnagenda wala nnyo nga ku ntandikwa yennyini nga tetunnagenda wala, sooka osubscribinge, okomentinge, olaikinge ku channel yaffe. Channel twagikyusa erinnya, twagijja ku Kasajja Abdallah ne tugizza ku eddoboozi ly'Abakadaama. Ku ddoboozi lya Kadaama channel twagikyusa erinnya. Kale mu byonna nga tunnagenda wala, sooka osubscribinge, okomentinge, olaikinge. Komenti yo kintu kikulu nnyo, tujja kuba tugiraba era tujja kuba tukuddamu. Ngera bwe nakweyanjulidde dda nti Kasajja Abu Sipowa era nga yenze olunaku olwaleero nze n'amawulire nga gasanyu. Amawulire gasanyu. Uganda, gavumenti ya Uganda esazeewo egenda kuba nti eggulawo ekisaawe ng'ennaku z'omwezi lumu, omwezi ogw'ekkumi. Gwe najoli oba oli UAE, oba oli Saudi, oba oli Jordan, Oman, oba oli mu US, oba oli mu Europe, yonna gy'oli kasita oba nga oli muna Uganda, gano mawulire gasanyu. Ng'obadde oli stranded, mawulire gasanyu. Airport egenda kuba nga eggulwawo nga lumu. Katusabe nnyo waleme kubaawo kiremesa kyonna, kuba tomanya engeri gye tuli mu mbeera ya COVID, tomanya oluusi embeera eyinza okukyankala nate ne baba nga bakyusaamu oba bongezaayo ennaku. Kale yonna gy'oli, gano mawulire gasanyu. Tubeere beetegefu mwabadde muli eyo nga mwakoowa, mwetegeke okuba nti mubookinga mu budde. Mujja kuba mufuna lisiti saa yonna egenda kuba nga efuluma. Ndowooza lisiti yamaze n'ofuluma. Ababeera ku social media ndowooza mugezeeko munoonye lisiti eyo, mulabe ennyonyi kye zigenda okuba nga zitambula awo Dubai, mu nnyonyi weeziri, Wanekata weeziri, Europe, US, yonna ennyonyi zigenda kuba nga zitandikirawo. Era ennaku z'omwezi nga lumu, tolonzalonza. Singa okebera n'olaba nga flight gyeri, bookinga. Waliyo bannyinaffe Bakadaama bali awo Oman, okusingira ddala Oman, Jordan ne Saudi. Mukaaba nnyo, muli eyo, muli stranded, abamu muli ku deportation centers, mulinze kubanga baba bakola ki, babazze ewaka. Kale gano mawulire gasanyu. Yonna gy'oli beerawo ng'okimanyi nti embeera yo yateredde dda, yadde ng'olunaku terunatuuka, naye nga weesabire. Wonna woolibanga ogezaako okwesabira, Katonda akuteeremu obwangu, Omukama akuteeremu obwangu, ennaku zituuke baleme kwongezaayo oba waleme kubaawo kitataganya mbeera, kibe nga ekisaawe kiggulwawo mu budde, tusobole okuba nga tudde ewaka. Kale n'olwekyo bw'oba nga obadde onyigiriziddwa wooli, oba nga contract yo yaggwako dda, nga obadde weebuuza airport eggulawo ddi osobole okuba nti odde ewaka, gano mawulire gasanyu, gakuzaamu amaanyi. Gezaako okuba nga weetegeka mu budde, weewumbewumbe, okuŋŋaanye buli akako konna okabe nga okateeka mu ki, mu emigugu gira nga okola ki, emigugu gira nga ogikuŋŋaanya mu budde, oleme kuba nti ate olunaku lutuuka ate nga teweetegese bulungi. Mpozi n'ekirala, passport mu mwezi gwa January omwaka ogujja 2021, passport zaffe zigenda kuba nga ziggwako. Passport za Uganda zijja kuba tezikola. Bagenda kuba batandika okugaba e-passport. E-passport eno ya East Africa yonna, gamba nga Kenya, Tanzania, Rwanda, Uganda, South Sudan, tugenda kuba nga tukozesa passport emu. Kansubire yatandika dda okola, kati gwe abadde ali eyo ng'obadde tonnafuna passport ng'oli Uganda, passport egenda okuba nga egabibwa egenda kuba ya East Africa, e-passport. Gwali ku kyeyo nga passport ye badde enaatera okuggwako, tofaayo. Kasita onoddayo genda bugenzi, sinnategeera oba bagenda kuba bakyajinga sente meka, naye nga bagenda kuba bakukolera passport empya. Gw'alina passport tekikwetaagisa ate kugenda ku LC, teweetaaga kugenda wa giso, simanyi diso, simanyi ku poliisi ogenda onoonya ebbaluwa. Tekikwetaagisa, just ojja kuba otwalayo passport y'enkadde bakukolere passport empya. Ebisale byo simanyi binaaba biyimiridde bitya, naye nga passport ali ku kyeyo wenna manya, naye nga abaliyo ali ku kyeyo
passport yo niwebe weddeko ndozo oyinza okubeerawo kambe nako ezo neziba zituuse weba tenaggwaako naye nga January bwatuuka nga passport ye bade tenaggwaako topapa kugenda wodirayo wonna oba okyasobola okudda ewaka okujjako okuva ewaka okudda tosobola kudda nga tolina e-passport. Kale e-passport egenda kuba ya mugaso nnyo kwabo abava ewaka naye gwali ku kyeyo kujjako nga joyina eri expired awo ddayo mu bunambiro bakukolere passport endala naye obanga ekyalinayo ekiseera topanikinga osobola okuddayo mu budde bw'obutuufu oyinza okulinda obudde bw'obutuufu bw'oyagala okugenderako n'ogenda no processinga passport eno empya n'oba nti ogifuna naye nga mwenna gye muli mawulire ga ssanyu twesabire airport ebenga eggulwawo mu budde bwe tubadde tusabirira bwennyininyini tusobole okuba nti tudde ewaka kuba bangi gundi zaffe zatuuka dda vacation zaffe zatuuka dda naye tetusobodde kuddayo abalala contract zaggwako baagala kuddayo tewali ngeri abalala gye bali babatulugunya baagala kansolinga bagende naye embeera eriwo ebadde eremesezza kale twesabire tusabe nnyo waleme kubaawo kiremesa tube nga tukola ki tudde ewaka ndowooza ke kaseera ndowooza ak'okudda ewaka tugende tweyagale n'abantu baffe ababadde baludde nga temuddayo we muli abalala mubadde muddayo ne mukomawo naye kati ke kaseera osalewo kuba kati korona yatuyigiriza ebintu bingi mpozi n'ekirala temwerabira self distancing temugyerabira tewerabira okunaaba mu ngalo tewerabira masiki kuba korona kituufu gyali korona gyali olumu oyinza okubeera naye nga tomanyi nti omuyina kale kiri serious nnyo mwebereremu mwefeeko obulamu kyekintu ekikulu ennyo okusinga ebirala byonna nga tonalowooza ku kintu kirala lowooza ku bulamu bwo obulamu kintu kikulu era okutogenda kulinnya nnyonyi nga tebanakukebera bagenda kuba bakukebera okusobola okudda ewaka nga okakasiddwa nti tolina kirwadde togenda kusiga abalala abali mu flight eyo kale twebereremu weekuume oleme kufuna kirwadde ng'olunaku lw'ogenda ewaka terunatuuka kuba erunatuuka nga okiyina ate tojja kusobola kgenda kiba kitegeeza ogenda ate mu isolation center kale ndowooza n'olwekyo sibadde na bingi lunaku lwaleero sibadde na bingi nnyo njagadde kuyisawo mawulire gano aga airport egenda kuba eggulwa tube nga twetegeka mu budde tubeere nga twetegeka n'ekirala tusabe waleme kubaawo kiremesa ndowooza amannya nsigadde Kasajja Abu Sipowa chano yaffe eddoboozi lya Kadaama sharinga subscribinga commentinga chano nagikyusaamu ko erinnya awo twagikyusaamu erinnya etudda ku ddoboozi lya Kadaama kale wobanga obadde ofuna notification za eddoboozi lya Kadaama nga tokyafuna notification za Kasajja Abu Sipowa tuli ku kintu kyekimu kasi tolaba notification ngeze erya eddoboozi lya Kadaama manya yeffe bennyini abaliwo era nga bulijjo mpozi n'ekirala bw'obeereyo nga weetaaga counseling yonna naddala kino kyaba Kadaama mweka nga weetaaga counseling wooli bakutulugunya wooli bakunyigiriza tebakuwa kyakulya tebakusasula musaala gwo mu budde abamu bamaze n'emyezi 5 nga tebafuna musaala gwabwe bw'obanga gy'oli nga olina obuzibu nga buno tokola ki tosirika fuwe tuli okola ki okuyamba okukansolinga olumu ne tukuyamba ne twogera ne bakama abo ne babaako ne kyebakola oba ne tukubira office yo ne baako kyekola ki kyetuyamba ku nsonga eno kale totuula eyo n'ofuna obuzibu ng'obwo n'obusirikira manyi ebiseera ebisinga nze mbeerawo ne mbawabulamuko ebimu n'ebirala nga bizinesi byonna tukola ki tukubuulira oyinza okutubuulira kyoyagala okukola nitukubuulira kino kijja kukolebwa tekikukolere oyinza otubuulira olina ssente bwezi tuyagala atandika bizinesi kyonna tukola ki tukuyamba ne tukola ki ne tukubuulira tetugenda kusaba ssente zo ogenda kuba nga tukubuulira bubuulize kyakukola
kitugenda kusaba sente zo kuba si bwe tukola. Amanya n'eddoboozi nsigadde Kasajja Abu Sipowa, ngenda kuba ntumirako awo DJ Texas awa Abu Dhabi, ono nga ye editor, mpozi ne Sheikh Ali awo Musalal ye cameraman nkutumiddeko, nkusiima nnyo kyokola kyonna. Ndowooza ngenda kusayininga out mu seconds ntono nnyo nsayininga out. Mubeere bulungi, mweraba. Signing out.